mwebalire ddala atandike n'okwebaza Ssaabasajja Kabaka eyasima okuteekateeka emipiira gino egy'amasaza. Naye omupiira gwa leero ku makkati wa Gomba gwadde mupiira ddala bulungi nnyo. Neebaza ttiimu ya Gomba ezanye ddala omupiira guli gwennyini netunyigiriza ne tukozesa ensobi ne tufuna penalty. Naye mu byonna abaana ba Kyaggwe balemeddeko era mu ddakiika 10 esembyeyo ne bafuna ggoolo equaliza. Neebaza abazanyi baffe aba Kyaggwe, neebaza abatendesi n'abawagizi baffe mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala. Kakati guno omupiira guwedde tulinde Ssese ku Sande ejja ate nayo tulabe engeri tulikwata tukube. Naye abazanyi baffe mwenna nga muddeeka mukuuma empisa temukola fujjo ate tusobole okubeera abalamu wabula tulinde omupiira okujja. Nkakasa nti kakati guno omupiira guwedde ekibinja kyo kye tulimu tukikulembedde era kati tulinda kulaba ttiimu kirala akwata mu kibinja ekiri mu Bugerere ne ttiimu endala. Mwebale nnyo mwebalire ddala okumpuliriza. Omupiira wakati wa Kyaggwe ne Gomba gwali gwa bunkweke nnyo ku kisaawe kya Bishop School Mukono era ng'abawagizi ba Gomba basse ne bajja ne beefuga ekisaawe ne batandika okulaba nga bagenda beetoola bayise ebivvulu ekisaawe kyonna munda. Wabula kino Bannakyaggwe nabo kyekyabasiza bulungi nabo babyambalidde ne batandika okulaba nga bayisa ebivvulu ekyaviiriddeko okusiisa ab'e Gomba. Kyaggwe obuwagizi maamaze ne babwezza era ekisaawe kyonna ne bakiwamba. Bano bagenze nga bakuba akadodi beetoola bagenda bazina amazina ag'enjawulo.
yemu ibene iri ku mulyango yinjira kwinjira mu kireke kakasi mu mbeera yemu bannafu abagagano TV abo bali yongate kanyinjo mukono siri kola godina operators yenzo kulimba kusanga wali kuseketeso ku bakabaka ba rating yes ate wali nyone mbito ko seba ku masomero rumira ku banacha ko na waweza kesaza yes bana Felix Kachenge ye mwami kasalo wakasasilo sebunya rome na tegeze so Felix Kachenge bagenda kutyaza jeje kasujja tesimba bagenda kubanga bamutyaza jeje kasujja na kuzoma zitano mwezo komwenda wali somebody wa yeshamu mweze kunyeza masekati uwama na ubeni neka yongo shabomu bakutandise tukatewe tulina mo tugenda kwanyiriza tugenda kwanyiriza timu za fena zingine sawe nengera match coordinator honorable Zonja Patrick yes abana mukibuke ndokuranga mukibuke kitambula kibera taratibu timu zigenda kubazingire sawe era kijja tekateka nyimba ze Gutansi gwadde gwa bunkenke nnyo era nga wano Gomba Yusufu na penalty mu kitundu ekisooka neeteba ggoolo yaayo ekulembedde omupiira guno okumera ddala ekkiika eziwera wabula omupiira gwali guggwa Kyaggwe etebye eggoolo yaayo ery'ekyenkanyi era omupiira gugenza okuggwa nga guwedde ggoolo 1-1. abazanyi ba Kyaggwe nga bwe muzze obungi leero mwongere okuwagira nga mwali ebusiro nga nawe tubadde Kyaggwe yesinza abawagizi basaba n'omupiira ogujja nagwo muguwagire ate n'abasobola twongere okufungira omupiira okulaba nti abaana ba Kyaggwe beyongera okutanyabo bannakyaggwe nze Jonathan Ntulume nga nze team manager wa Kyaggwe FC njagala okwebaza abakunja mwenna njagala okwebaza okoma bendo bendaga gonna okuva mu Bukoba okuva ebukunja nti mwebale nnyo okutuwagira mwebalire ddala omupiira tugudde nagwo mabiri goolo 1-1 Gomba yazenga emaliridde ng'eyagala kuwangula mupiira guno nene tamanya nti ate Kyaggwe gyezanyirako ate yegisinga obukodyo omupiira guno gugudde maliri tugenze ku bubonero 20 era njakubategeeza ekibinja tukikulembedde ffe tuli ku topu waggulu ku kibinja sese yegenda okujja wano eteeka okafiiramu kubanga olaba Gomba tugikutudde ebadde ebigendo byo ne bifa sese ejja kukiwulira nkunga bannakyaggwe mwenna nkunga abakunja mwenna mujje n'obukodyo bwonna tuteekwa okuwangula ekikopo mulundi guno mujje n'obukodyo na buli twetulese bwonna obukodyo mu buleete tusobola okuwangula ekikopo mulundi guno mbakutegeeza nti sese egenda kujja wano naye eteeka okukaaba eteeka okukaaba agajjulujju kubanga ffe abakunja ffe tuli mu bukulembeze njagala okwebaza bakooki mwebale nnyo njagala bakwebaza abakulembeze ba ttiimu yaffe bannange mwebale nnyo mulimu gwe tukola mukuume ebyaffe nga bwe twateesa abakulembeze mukuume ebyo ebinatutuuza ku buwanguzi nga Ssekibobo bwe yatukuutira tugende mu maaso tuteeka okuwangula ekibinja kino mukama abeere nammwe nze Jonathan Ntulume team manager wammwe mwebale nnyo mwebalye ddala
Nze Kimi Robert nga nze ntwala ekisonga ky'emizannyo n'ebitone mu kisaza ly'Egomba. Tuze wano olwaleero e Kyaggwe okulaba tujja omupiira gwaffe ogubadde ogw'enkiso. Tugeddagamu obubonero okutwongera okugenda ku quarter final naye Kyaggwe efunye olukisakisa efunye omusomo okusambako n'Egomba nefunayo akabonero naye tujja kugendera awo naye tusimbireko nga tukyaza amawokota nga 3 bannagomba mwenna byekabala soke tusinge ne mawokota sobola okulaba nga tugenda ba quarter finals. Omupiira gubadde mulungi nnyo emikisa abaana bagikuliyetinze n'olwekyagala okwebaza abatendesi abakakiiko abateekateeka ttiimu eno okulaba nti esobola okujja wano neyolesa omupiira omulungi ate ne bannagomba okulaba nti bafuna essanyu bakazi omwaka. Bobo asiimye abawagizi b'e Kyaggwe wamu ne ttiimu y'essaza okulaba nga bakoledde wamu okulaba nga atiisi bafuna draw olwakyo kirese nga Kyaggwe eri waggulu wa table eno ng'erina obubonero 2 ate ab'Egomba nabo bagamba omupiira gubadde mulungi nnyo era banyumiddwa nnyo nga Gomba esigadde n'obubonero 16 ng'evuzayo omupiira gumu gwegenda ozannya ne Mawokota.